Omulabi waffe omulungi wa MRU TV nkwaniriza jangu oyiga okufumba ne Namigo Rose. Olunaku olwaleero ngenda kufumba kyennyanja ekisiikeko wabula nga nadde nina osooka ogenda mu katale nkigule nga kibisi kubanga ebyennyanja ebisiike byabadde b'embuzi. N'olwekyo ekyennyanja kyange kiikyo nga nkituusizza ewaka ngenda kukirongoosa. Munnange bwe ntyo neetandika okukirongoosa. Olina okulongoosa n'olaba nti nno kitukudde bulungi. N'olaba nti kitukudde bulungi bambi. Ekyo kikuyambako naawe kennyini okulaba nti n'ekyennyanja kyo kiyonjo n'obutawunya yadde kale ekyennyanja ne kitawunya nnyo. Bw'omala okukirongoosa nabali nina okukiteeka ku table nkisalemu into pieces. Zino pieces zikuyambako butto okukiyingira obulungi era zikuyambako bw'oba wanene ogenda kukyawulamu ng'ogenda kufumba, zikuyambako obutakutula bufiififi oba ekyennyanja okwemenyaamenya. Ndowooza olabaawo nga nkisalaasala, olina okumanya nti kati ngenda kujjamu pieces bweziti era n'ozisala bulungi ng'ozibala. Omala okusalaasala ekyennyanja kyo toteekako kirungo kyonna kyonna wabula kiteeke mu butto. Bwentyo bwe nakitadde mu butto ne kitandika okutokota. Naye bwe okitadde mu butto olina okulaba nti nno oludda olusoose oluwa obudde ne lukala bulungi nga tonnalukyusa. Bw'olukyusa amangu kiba kijja kwemenyaamenya. That's why n'ekyange nakiwadde obudde. Kati bwentyo nga nkikyusa ndowooza okiraba tekijjiddeeko nnyo olususu. Kubanga nkiwadde obudde ne kitokota butto n'akiyingira ate era ne kikalubamu. Bwentyo nga mmaze okukikyusa natuuse ku level ekijja mu kalaayi. Ndowooza olaba my tray is ready. Guys, forgive my kitchen. It's a bit disorganized because I was hurrying up for another program. Naye nga nzuulyawo nga nzigyamu ekyennyanja kyange mu kalaayi. I was telling the cameraman to focus. Alabe ekyennyanja kyange nga nkijjamu mu kalaayi. Ndowooza bwe kikoze eki bwe kikaze obulungi. Kiwa obudde ndowooza kambalageko wano eno nga kikyalimu nga nkiwa obudde ezo paati eziri awo kiwa budde kyabadde kikaze naye nakiwadde obudde kikale bulungi kisobole obutamenyekamenyeka. Yes. Bw'okiwa obudde bambi kikala bulungi. Bwentyo nga nkimaze okukiteeka ku tray yange. Amaze okukiteeka ku tray kuba namaze dda okukijjamu. Amaze okukiteeka ku tray bulungi nabadde nnina okukisalaasalamu into pieces ng'awo bwe mukiraba. Nakyawuddemu pieces era nnya, seetumiikiriza kwongerako piisi endala nga bwe nasaze era bwe nakyawudde. Kakati munnange ngenda tandika olugendo lw'okufumba nabadde nnina osooka okubalaga ebirungo karoti, ennyaanya ne green pepper. Karoti eno ng'ogenda okugiteeka mu byokulya olina osooka ogiwaatako olususu lw'okungulu lwaki kubanga olususu luba lukyafu ate era n'ekirala eyinza okukaluba, akasusu ako kayinza ogikalubya. Ne bwe ogiwaaseeko omakinga sure nti nno eri clean bulungi. Ekyo kikuyambako ebintu by'okubanga biyonjo bulungi ne karoti okulabika obulungi mu nva. N'olwekyo njuulyawo nga ngiwaatako. Namaze okugiwaatako nabadde nnina okugiguratinga. Kitegeera kakati nenonya grater yange bwentyo netandika okuguratinga. Why do we grate the carrot? Kubanga carrot eno bw'ogiguratinga ewa envaazo ne bwe kitabeera kyennyanja ewa envaazo that thickness ne zibeera ng'oziraba ziggumidde ne bw'oziteeka ku sowaani nga zeekutte bulungi. Ne bw'oteekamu ebirungo ebirala obeera teweetaaga bwenzaali bungi kubanga karoti eyo ewa thickness mu nvaazo. Bw'omala okugiguratingako n'ennyaanya zange naziguratinze, ebirungo byange ndowooza mubirabaawo butungulu, garlic then green pepper. Bwentyo nga maze okutegeka ebirungo byange natadde entamu ku kyoto. Bwe yamaze okukala amazzi ne ngiwa mu butto wange. Butto bwe namuyemu naye bwe yamaze okujja neteekamu obutungulu bwange wabula nabupimye bulungi obutasukka ku muwendo gw'enva gwe nabadde ngenda okufumba. Obutungulu buno olina okubuwa obudde
ne bukala bulungi ndobulabaawo nga bubrowninze bwe bubrowninga buwa envaazo akawoowo akalungi ate era nekali kakala kavaayo bulungi enva ne zitabeera nga zitangaala okitegeera ndowooza obulabaawo nga bumaze okukola ki okubrowninga. After browning naleese ebirungo byange ebyennyaanya ne karoti nsobole okubiteekamu era ndowooza olabaawo nga mbiteekamu. Yes. Kakati bimaze obiteekamu nabadde nina okutabula ndowooza mubiraba karoti n'ennyaanya byonna biri grated ne bivaamu nga bitono ate ebintu nga biri grated oba nga obifunye nga biri bitonotono particles nga ntono tondola nawo nga obikola ki ng'obikoonakoona just otabulamu ne bikuwa kyoyagala. Ndowooza obirabaawo nga bigenda bimpa kyenjagala then nadde nina okuleeta ekyennyanja kyange nkiteekemu nasoose namutwe then neteekamu ne patisi endala. Awo nga bimaze okutokotamu nataddemu green pepper yange. Lwaki green pepper ono muteekamu luvannyuma kubanga ajja mangu obuteegottagotta ne kali kawoowo kubuliramu omuteekamu after. Bwe namaze oteekamu green pepper yange nanoonyeza ebunzaali wabula saala nnyo okozesa bunzaali bungi teekamu karoyiko kokka nennyongera ku thickness y'enva zino. Ndowooza omulabaawo nga mutabula. After okumutabula olina making sure nti no particles ezo ziggwamu bulungi. Bwe zimala okuggwamu then n'oyiwa mu nvaazo. Ojja kufuna enva nga zirimu akawoowo ate nga zirabika bulungi nga bw'ozirabaawo. Oh my God. Ndowooza nagenda okumaliriza ofumba nga bagenda okulya beesunze nadda kubanga enva zange zaalabika bulungi because I gave it time n'ebirungo nabiwadde obudde. Ndowooza ozirabaawo nga nsenaasenamuuko mbalage nga bwe kibadde. Thank you guys for watching MRU TV. Mwekuumireko mulabe programs zaffe ennungi ng'ez'okufumba n'ebintu ebirala byonna ebibeera ku MRU TV. Bye bye.